Nga bulijjo mu mikwesise gye ndi nnyo Uganda at large era emimonde n'emiwogo muganda wange gyo tugivuunyula kinnawadda vakedo kyajjamulise emiyembe gimulisiza ate kuliko egiriko omujaja n'ekisubi weebiri. Kale muganda wange yiyo embeera eri mu mikwesise, tewali kirala singa twali tubeera bwe tutyo ng'embeera etukkirizisa okulya emimonde n'emiwogo ne gitukka. Naye muganda wange Frank Gashumba agenze Mengo ewa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda okwetonda. Era gwe muganda wange ampuliriza, tujja kukkaanya oba ojja kukkiriziganya nange nti Gashumba alina ensonga enneekusifu oba oliawo zitali nneekusifu zetumanyi zetusobola okubeera nga tutegeera ezimututte Mengo, nti ye nga yesi yagenzeeyo naye agenzeeyo nabigendererwa. Naye nga sinaba kubeera nga nkuba ttooki mu bigendererwa ebyo, sooka munnange weenyweze wejjanjaba endwadde. Oba olina omulwadde ali eyo, omusawo waali, omusawo qualified doctor, naye ng'ate munnange era bw'atyo yakola research ne ku ddagala eryaffe erya wano asobola okujjanjaba bulungi. Gwe bw'oba munnange olina ensigo nga ndwadde kidney, amawuggwe malwadde, ekibumba kirwadde, olina prostate cancer, olina pressure, stroke yakukuba, ebizimba ebyenjawulo, tumors, oba ensonga zonna mu sisitimu y'abakyala, ulcers zikuluma, munnange dokita waali, endwadde azikolako. Era nze nga Uganda at large nakikola nga bonus eri abantu bange nga maze okubeera nga muvumbula era nga ndaze nti yeekukumye eyo ng'alinga kugamba ataasoma so nga ate mukugu, wabula abamumanyi be bamweyunira bwe batyo musajja wattu ng'ekimubonyaabonya nno ki magezi ge gamwekwesa abeera eyo bw'ati. Kale gwe wenna muganda wange alina ebizibu bifanaganako bwe bityo, oba alina omuntu ng'alina ebizibu bifanaganako bityo, endwadde ezo bwe zityo muganda wange dokita waali. Tuleke kufa nga tulaba oba tufiirwa abantu baffe ng'ate tusobola okubeera nga tulagirira abantu wa we bayinza okugezaako ng'emugezaako n'ewalala, sigamba nti nno muve ku basawo abalala. Kati munnange Frank Gashumba gwe tuliko, abantu bano mbadde nga nze gyamba balabulako era n'abantu abalala waba bloggers abalala nga bajja babalabula ku bantu bano. Omukobbo ye mugenzi tamala emirundi, mulinawo ba Lwamushana, mulinawo n'abalala bangi nnyo, ne Frank Gashumba y'omu ku abo. Era nga ono muganda wange y'omu ku abo abakozesa obukodyo obwo, abeefuula abagezi ennyo, abateekinga advantage mu buli nsonga yonna. Essaawa eno ekimututte Mengo gwoyinza okwebuuza ki? Nze nyinza okisamalayizinga mu luzungu kye bayita seeking relevance. Ayagala kwegamba kuddamu buli kaseera ye ayagala kugamba abeere nga anoonya okulaga nti wa mugaso nnyo mu buli nsonga, musobole okubeera nga mumulaba abadde alippira ku Bobi Wine emabegakaawo ng'alinga amuwaanawaana. Era ne mbaga nti Gashumba anoonya ki? N'amaliriza nga ze ate akikubira eri wa Babi oyo mwannyinaze, twabatega Abanyarwanda, oyo Munyarwanda, bwe bityo. Kakati essaawa eno jjukira nti tamala emirundi ng'amaze okubeera ng'afa, kati tamala emirundi Junior n'ajja n'awamba amawulire. Famire ye egenze Mengo, tamala emirundi Junior abigaanye. Gashumba jjukira nti ali disappointed. Era kino nakibategeeza nti already PLU eya Muhoozi juzi yakabatema n'abagamba nti mugende mwegabanye mu bibiina ebirala, mugende mu NRM, mugende mu bibiina byammwe bye mubaddemu, kubanga PLU tegenda kujja mu kalulu ka 2026. Kino kiba kitegeeza ki? Nti Bagashumba emirimu tebakyalina mu PLU. Ekisooka tebakyalina, jjukira eri mu NRM
eri already Hajati Namyalo yamukubadde ekikono t-shirt ziyalinga akubisa engombo gye yali agamba nti jjajja tovako main n'ebirala byonna bamukubadde ekikono yo ne bamukola ki ne bamukasukira n'ayogera bingi nnyo. Kakati essaawa eno Gashumba n'omulamwa gwe ogw'abavandimwe kakati kyasigazza okubeera nga yeekwatako alina kukikubirawa ng'akizaawa, alina kukikuba ng'akizza Mmengo kubanga jjukira nti already bano bamanyi diro balina taking advantage akitegedde okay bwe ŋŋenda Mmengo nina okulaga nti nange engeri gye mbadde nkolokota Buganda Kabaka Mayiga nja kusaba bansonyiwe, bwe bansonyiwa awo nsooke nfune wenywa amazzi wendigama kwegamba wempumuza ekintu kyange ekyabavandimwe kati olwo ate nvaawo mbaluke okitegeera kuba essaawa eno kati ali awo alinga omugogo miyandalinga bwe gutyo ogwaluuziza edda control ogwa Fuladinze talinaawo kugamba weyeekutte kati wali awo alaba nti wayinza okusinziira kubanga jjukira abadde luli akolokota asooka n'abanga akolokota mu NRM awo n'abo kyovala Bobi Wine ajja kubasinga nnyo kyovala ajja kukola ki tugamba abala ki era yamaliriza abyabizza kugamba amaze okufuna wali abamuvyuwinga bangi nnyo bamuwanyewaanye n'amaliriza ng'ayiye naye ng'ate alina baakolera already eri mu PLU bamaze okubeera nga bakola ki balaga nti tewali mirimu kubanga be bawaako emirimu abamugaso weebali balamu Muhoozi gwe yatwala abalala baabasiba n'akomplainingako awo era tulaba ennaku zonna Andrew Mwenda takyayogera nnyo kuba PLU bino oba mubadde mwegendereza ekintu ekyo bali bonna bakabanda baani olaba nti basirise kubanga tebamanyi wa bwakudda. Jjukira nti ekintu balina okutegeka emikolo bakole ebyo bye bakola bagire omukyere n'ebirala era be bateekawo embeera eyo y'okutegekategeka ebintu bulwowulira nti nno Muhoozi simanyi ayisa abavubuka buli muntu yenna eyazaalibwa before 2000 Muhoozi bategese waliwo abakibala ababibala Bagashumba be babibala ebyo bwe babibala nga already kati okufuna relevance nabo ko bafunira okwo kakati essaawa eno aze n'ekintu kye already akireese Mmengo era ku mugugu gwaleese nabali baayita Banyarwanda banne tabaleseeyo era akyanjulidde Mayiga amugambye nti next time oluddako ngenda kujja ne Banyarwanda bannange wane Mmengo aziifu nti tebaba kipya nnyo nti oba kyamakulu nnyo bw'okugenda Mmengo. Nkugambye nti abaali bamuwa amaanyi already tebaliiwo kubanga jjukira nti okuleka Mali Mabirizi naye Sheikh Nuhu Muzata yalina ensonga ze Tamale Mirundi abo bonna bagenze kati Gashumba n'abeera ng'asigaddewo awo bw'atyo. Jjukira Gashumba tasobola kubeera ku peegi emu ne looya waffe Mabirizi tebasobola kubeera ku peegi emu kubanga oli ali naye alina ebintu bye birala nnyo. Kale bw'atyo Charles Peter Mayiga nga Katikkiro wa Buganda n'alaga nti amusonyiye era n'amuwa advice alekera okukozesa olulimi oluvuma oba oluusi n'okwogera ebintu by'atalinaako mutwe n'amagulu ng'atafudde ku biki biyinza kuvaamu. Kati Gashumba mu bigambo bye byensinze okwagala okutunuulira ennyo kubanga jjukira nkunnyonnyodde nti ono alina ebigendererwa naye byonna tulina bizingira mu kintu kimu ayagala kwegamba kulabwawo asobole okubeera ng'era asigala mu mawulire kubanga jjukira Tamale Mirundi Junior alina engeri kwegamba gy'awambyemu ekintu
naye era nga munnange okukopa kukkirizibwa nono naye n'atwala fomate y'emu bazadde batama emindu gina gye baatwala mu ngeri y'okwetonda n'agera ne yeetonda of course ne bakkiriza okwetonda kwe. Kati ku sayidi ye Frank Gashumba anyonyola bw'ati kuba bino byayogera mwe tuyinza okubeera nga tujja ebigendererwa n'okubaako bye twerabula oba bye tulabula biki ebijja kubanga nkugambye nti ono musota era ekigendererwa kye kwegamba just kukozesa bantu kubeera mu mawulire nakulaga bakama be nti akola nnyo. Kati Frank Gashumba bw'atyo nga yejjusiza mu bigambo bye nti yali mukyamu okubeera nti nno yatandika okubeera nga ate ayogerera oba nga ateekawo empalana wakati w'abantu ba Buganda ate nga bano munnange bakola kinene nnyo mu kubeera nga baaniriza Abanyarwanda agamba nti nga ba refugees emyaka egiyitidde ddala emingi nga ba refugees notinga ekyo nga ba refugees bw'agambye nti baatwaniriza nga ba refugees era agenze kwetondera Charles Peter Mayiga naye akugambye nti ye olutalo yaluggula ku Baganda abantu ba Buganda naye nga abantu aba Buganda ate bayaniriza Abanyarwanda nga ba refugees era ng'agamba nti nno bajjajja baffe bajja wano okuva e Rwanda 1922 mbu tewali kifo kyonna wano mu Uganda kyayaniriza Banyarwanda nga Baganda. Tewali kifo kyonna kyayaniriza Banyarwanda nga Baganda. Era kye kifo kyokka wano mu Uganda Abanyarwanda bwe baava ewaabwe ne bajja wano mu Uganda bwe baabeera nga tebeetaaga kubeera mu refugee camps atugee bajja nga ba refugees. Era n'agamba nti y'ensonga lwaki nga jjajjaawe tanaba kubeera nga afa 1984 mbu yabagamba nti tebagezangako okubeera nga balima Abaganda empindi ku migongo, tebagezangako kuteekawo empalana oba okwogerera Abaganda mu ngeri yonna oba okunyiiza Abaganda. Gashumba jjajjaawe bw'atyo bwe yakola ki bwe yamugamba. Kakati mu nsonga eno tutunuulira ani gwe bayita refugee n'okusinziira biki ebiriwo ne Gashumba byazze nga ajja ayogera kubanga Gashumba ye kennyini agamba nti ye akakasa nti Abanyarwanda Bannayuganda. Ennaku ezo Mukasambidde yagamba nti baleme kubayita bannansi ba Rwanda babayite Abanyarwanda nti bo Banyarwanda wabula si bannansi baki ba Rwanda. Okusinziira ku byeyo ku gye bafunira passport n'ebirala Gashumba gyagamba gye babamira passport nti buli agendayo oba passport ne bagiwamba oba endagamuntu ne bagiwamba bamugamba genda oregisteringe nga Munnayuganda oba ddayo ewammwe e Rwanda. Kati bo nga bagamba nti Bannayuganda wabula kino twakyogerako kubanga olwedde Gashumba akakasiza nti bano ba refugees kiba kitegeeza nti olwedde nabagamba nti UN declarations zerina ennyingi ennyo era ena declaration ku ba refugees be baani. Refugee alina kuyisibwa atya era amateeka akyagamufuga afuuka ddi munnansi nti just kujjanga refugee n'abeera awo mu kampu oba ne batamuteeka mu kampu nga Gashumba bw'agamba then bw'azaalayo ku baana abo n'abaana ne bazaala ng'olwo afuuse munnansi oba by registration nti alina okuregisteringa. Kakati awo nsuubira okuba nti ekyo ekibuuzo kiri awo era kikyali nnyo mu bbanga kubanga awo nsuubira okuba nga ewali okukaayana okw'amaanyi nga Abanyarwanda bagamba nti Bannayuganda so nga ate wano mu mateeka babagamba si Bannayuganda balina kuddayo Rwanda oba okuregisteringa nga Bannayuganda wano wabula bo balina ensonga yabwe bagamba nti nno bwe tutuuka mu kalulu
betutuuka mu kalulu. Akalulu ke balonda oba ke bakuba bakabala, wabula kasita akalulu kaggwa nga olwo tebabeera bannayuganda. Awo nawe era still Gashumba ono y'omu ku abo abanyarwanda balina okubeera nga beevuma, kubanga era be babakozesa ekyo. Naye ekyo si kyendiko obaoliawo ebyo birina kubeera sorted, kuba omuntu asobola okufuuka munnayuganda kasa registeringa oba mu ngeri yonna bwobutuuze basaba busabe. Kaakati bw'atyo Gashumba nga alaga nti ayagala nnyo okubeera nti nno azaawo enkolagana ne Mayiga. Nejjukira olutalo yaluggula ku baganda bonna, ye bw'atyo bw'atutegeezeza waggulu wali nti olutalo yaluggula ku baganda bonna, kitegeeza nti yayisa olugayi mu bigambo bya jjajjaawe bye yamugamba 1984 lwe yafa. Kakati olwo ng'agamba nti obutakkaanya bwabwe ne Mayiga nti bubaddewo olw'obusongo butonotono bwe batakkaanyizangako, naye bw'atyo n'agamba nti yafuna okuwabulibwa okuva eri abakulu. Naawe ekyokulabirako omugenzi Bishop Cyprian Kizito Lwanga mbu yali yamuwa amagezi ajje azeewo oba Sseruganda. Kati Gashumba ye kennyini nga yejjusa mbu statements oba ebigambo byazze nga ayogera, n'agamba nti munnange olumu mbu yabanga abuuseeko waya ng'anyiize, naye ng'omuntu yeebuuza ku ki, onyiigira ku ki ekitali kikyo oba ky'otali, onyiigira ku ki? Ono nze mbagambye nti already kati anoonya soft landing, anoonya waawummuliza omukwano gwe yagamba Ngalabi, waawummuliza Engalabi ye. Kati olwo afumbe bano tebayiga, ate tebabeera nko bantu balungi yali n'akamu. Kino mukijje ku nze mulindeeko mulabe. Omuntu ow'empisa embi yaba wa mpisa mbi, omuntu omusiiwuufu ani atalaba Gashumba, kuba kennyini agamba nti bwe biseera ebimu abookako waya mbu waliwo vidiyo bwe yalikodinga, naye kennyini amanyi okubuddawo n'abudiplayinga n'abulaba, naye yeewuunya n'agamba nze nayogera ebigambo bino ebibi bwe biti. Yali ensobi nnene nnyo, kubanga mbu yasemba okugenda Emmengo 2010 bwe vidiyo obwo bwazze nga ajja ayogera, ffe Abanyarwanda tuli babi nnyo, bwe muba mwagala tujja kubalagako, tubazaddemu wanteri family talimu Munyarwanda, tubazaddemu tugenda kubakola. Kwegamba ng'olabira ddala ayogera ku butemu kyekisooka, kubanga abantu abakwaniriza buga nti teri kifo kyatwaniriza nga Buganda oba kitundu kyatwaniriza nga Buganda nga baabalaga omukwano mwajja nga abarefugee. Okubalaga omukwano tekibafula bannayuganda, bo bali baabalaga mukwano era ne babaaniriza ng'amawanga amalala gonna bannayuganda bagenzi mu Amerika ne babaaniriza. Wabula ate olina ebintu by'olina okubeera nga otuukiriza nga gwe agenze eri, osanze Abamerika bakwaniriza oba Abangereza bakwaniriza. Kitegeeza nti bw'oba oyagala okubeerayo tuukiriza ebyo ebirina okubeera nga bituukirizibwa mu mateeka, olwosooka ofuuke munnansi era bakuwe kiraasiyo mu bannansi abaliyo oba abacitizens abaliyo, bakuwe kiraasiyo first class oba nsuubira okuba nga bwe kirina okuba. Ne kati Gashumba bawudiisa bannaabwe ne baagala okubeera nti nno bali ku equal footing n'abo abaabaaniriza nga bw'akyogera, ate nga bo bajja nga abarefugees, era ne bagaana ekyokubeera nti nno bo bannansi ba Rwanda, bo bagamba nti bannayuganda Banyarwanda mbu ab'e Uganda bannayuganda. Ekintu muganda wange bo ekibakolera nga bo, kubanga bo bakolera mu nkayana nakuwudiisa. Kale yamaliriza
agamba nti asuubira kuba nti agenda kudda e Mengo. Kati wuliriza, agenda kwetikka omugugu abeeko waguwummuza. Omugugu gwe guli gwaba atambula nagwo ogumukkiririzaamu ogw'abavandimwe. Agamba nti mbw asuubira okudda e Mengo, mbwe ne bammembers abalala abava mu community y'e Rwanda, mu Rwandan community, Abanyarwanda abaawano mbu e Uganda. Era n'asaba Mayiga mbu abakkirize, bwamukkirize mu mulundi oguddako akomewo ne Banyarwanda banne mbu kubanga baagala nnyo obwakabaka bwa Buganda. Kituufu kubanga era mulina kubwagala kubanga tebulina kye bwabakola, babaaniriza. Mwe ne mutuuka ekiseera ne mutandika okubeera nga babawudiisa, temwaliranga ku bulagala. Kaakati nammwe mufuuse niweebuuza nti oli bwe yajjanga ng'omupakasi katugeze ne bamuwa omusaala gwe n'agenda n'agula esowaani n'alekera okuliira kalagala nti mukama we yagimugyako n'agimenya. Oli bwe yapakasanga najja n'agula kapolotike, baatuuka n'okuba nga babawa ku bibanja, ne mubeera ku bibanja ne mutta n'emikago, ne mufuuka abooluganda. Engeri gye mwayingiramu wano, wabula mwe kye mutaakola kwe kukola ku mpapula zammwe okufuuka bannansi, kwe kukola ku mpapula zammwe okufuuka ki bannansi, okubeera nti muyita mu process eri nti waaliwo ebiri mu bitabo nga bwe nkugambye nti declaration eya UN yogera ku refugees nti naye ddala bano ba refugees mwajjanga ba refugees baba recognize nga ba refugees oba bakireeta, ekyo nakyo kiri awo. Kati ebyo byonna birina okubeera nga bitunulwamu, wabula teri alina lutalo ku Banyarwanda, teri alina lutalo ku Banyarwanda. Era bo bennyini bagamba timwatwaniriza, teri agaana kugula mu dduuka lya Munyarwanda oba agaana kutuula ku bodaboda ya Munyarwanda, teri wabula bo nga bo ekizibu kiri mu mitwe gyabwe. Bo tebabeereka nabo, bo beefuula kwegamba abantu ab'ekitalo ennyo abaagala okubeera nga beegulumiza bwe kaseera n'okufutubbala ku bantu abalala. Era n'ebigambo ebibavaamu biraga ttemu lyereere kubanga Gashumba kennyini ayogedde ng'ebigambo ye kennyini agaana obutambi n'abulaba ne yeewuunya nti yayogera bino kuba ebigambo bya birimu okutta okwa ddala, birimu okutta okwa ddala. Kakati mannange akafubo kawedde bwe katyo, era ng'enjuyi zombi nga ziraze obwetaavu oba okwagala okubeera nti nno baziika ebyayita basobole okubeera nga bagenda mu maaso mu bumu. Era ekyo bwe kibaddenga wano sigenda kutunula nnyo mu bintu bingi nnyo oba emmengo oba kikiba, wabula kati twogera ku kintu ekyo nti omuntu yenna nga origini ye y'e Rwanda, kubanga bano bajja mu phases, waliwo Abanyarwanda bajja eyo kati nga bwagaala 1922, kati waliwo n'abajja eno mu biseera bino 1954 eyo. Abo nabo balina kubanga jjukira nti waliwo nakugamba nti waliwo referendum e Rwanda nga amawanga amalala e Rwanda ga complaininga ku batuusi nti bajja buzzi ne basangayo amawanga ag'e Rwanda. Kati olwo ne bagezaako ate bo okubeera nti nno bawamba buli kimu, ne batuuka okufutubbala ku bannaabwe, ekintu ekyabanyiiza ne batandika okubeera nga bano babafudde baddu n'ebirala. Kati bano bakomplaininga mu UN neyagala teeko referendum 1954. Kati abatuuse abo bo tebaabirina kuba baali batono, baabisibamu busibi ne bavaayo ne bajja eno ne basaasaana. Kati abo nabo bajja mu bbanga eryo, naye bayo nabali abajja nga bavaayo omusoolisooli nga bajja okupakasa ng'era Bannayuganda nabo bwe bagendanga e Rwanda okupakasa, kubanga ne muzeeyi wange yagendangayo e Rwanda by the way. Era nze natandika okumanya ekigambo amafaranga nga nkyali mwana muto nnyo, amafaranga. Era muzeeyi wange omusajja yali amanyi nnyo Olunyarwanda nnyo kubanga muvubuka bwe yagenda nnyo e Rwanda okupakasaayo. Kati kitegeeza nti Bannayuganda baavanga eno ne bagenda okupakasa e Rwanda.
okusinziira ku level ya business. Kati nabali nabo baavanga e Rwanda ne bajja e Uganda okupakasa. So nga ate ye muzeeyi wange naye bwe yagenda e Rwanda okupakasaayo teyalemerayo. Era yavaayo n'akomawo e Uganda nga Munnayuganda newankubadde ng'Olunyarwanda yali alukuba budinda nnyo n'olufumbira ng'abimanyi nnyo. Era abaakolanga eka, abafumbira baakolanga eka n'Abanyarwanda kati mu kwogera olulimi lwabwe era n'obeera nga nawe toli green nnyo ku lulimi lwabwe olufumbira, era bw'atuula n'ayogera nange nsobola okunyumya naye mpolampola bw'entyo, kubanga ebigambo si bipya nnyo. Naye era abo bonna baamaliriza bazzeeyo, abalala baddayo eri ebufumbira, abalala baddayo e Rwanda, ne muzeeyi yakomawo e Uganda. Kati abaalemerayo e Uganda n'abalemera e Rwanda, ekibuuzo kiri nti bali registered ng'Abanyarwanda bwe baatuuka eri oba babalaba nga bakyetwala? Abaalemera wano e Uganda baregisteringa nga Bannayuganda oba bo olwatuukeyo ne bazaala wayase n'anyooka nga Gachumba bw'agamba wayase ffe tubazaddemu, effe tekikufuula Munnayuganda. Kakati ensonga eyo ey'omugugu ogwo gwagenda okuleeta emmengo mulinde ekinaavaamu, kuba kati banoonya soft landing nejjukira nti nsuubira okuba era nga bwe kiri nti abo bagamba baleeta ate amaliriza abakozeseza mu byobufuzi, amaliriza abakozeseza mu bintu bye by'okusaasaanya ennugu n'obukyayi nga batembeeta ekintu kyabwe kiri kye balina mu ndowooza yaabwe nti Uganda baagiwamba nga ye bw'agamba nti ffe tusinga obungi, ffe abasalawo, ani afuga, ffe abalonda, ffe abasalawo. Ali ku bantu abaabaaniriza ate baalaga nti okubeera Omunyarwanda kivve kiringa ekivumo, tina okuzaalamu kibi nnyo gw'Omunyarwanda. Kale abantu nga Gachumba nti abantu baali badde babeegendereza nnyo, kuba tebalina kalungi nakamu nti eva ye anoonya waalegama bw'ati kati olwo n'asinziira ku mitwe gy'abantu abamu emiboofu n'abawudiisa n'atandika okubeera nga atambulirako bw'ati abakoleramu. Olwo ye n'alaga nti alina obuwagizi, alina community eyo gy'ayita ey'Abanyarwanda abavandimwe gy'agenda afunirako ssente, era oba oli awo ne wamuhoozi kyekimuwaki amaanyi, kubanga kimanyi nti yakuŋŋaanya bannaabwe bangi nnyo, yalina kwegamba alina abawagizi bonna balina okusubscribinga ttiimu MK. Nti kale yabeera mu bizinesi kati saawa eno azze Mmengo era ng'amaze okubeera ng'asoberwa eka ne mu kibira, kubanga kati PLU piraawo nayo kati eri awo ekyali ku poozi, bakyasobeddwa kiki ekyokugikolera. Kati ate mu NRM nayo olwedde bamukubadde ebikono talinaayo kakwate nakamu, n'agezaako kubandowooza nga ayagala abeere mu makkati awo ng'alinga akuba naye ng'ate awaaniriza opposition nekimutabukako emabegako awo byeyagezaako okubeera ng'afumbafumba ng'ayagala adibye amaka ayiwe Bobi Wine ng'asinziira mu mukyala we ne Nuupu eyo nga tasobolayo kuba bali tabasobola, ate ttiimu yaabwe nene nnyo tagisobola. Kati awo n'atakiwangaaliramu ekyo, kati bw'atyo abaali awo agenda okulaba waliyo okwetonda Emmengo. Bw'atyo n'ajja era gurupu ye gy'ayogerako n'amaliriza nga ayagala yamaze okkiriyalinga we, kati ayagala agireete Emmengo balage nti bawummuliddeko awo, kati abo batandikire awo ate kwegamba kati banoonya maanyi mapya mu mivuyo gyabwe. So nga ate abantu gye bali mu Uganda bonna gye bali okusinziira ku origins zaabwe, era buli omu azimanyi bulungi nnyo, tewali buzibu nti buli ye asobola okubeera ng'akitegeera, asobola okugenda n'agoberera amateeka n'agamba oba oli awo kandigisalingi nga Munnayuganda oba nsigale nga nkyakaayana nti nze ndi Munnayuganda, jjajja wange yajjira omwaka bwe guti nga refugee. Kati bwali kitegeera oba oli awo nti nedda weetaaga okuregistaringa
obeera still constitution nga baba bakusiza mu constitution bageza ko kikukusa eky'Abanyarwanda okubeera nti bannayuganda nga kibayimiriddeko so nga ate era tekibataasa bakyaba bamaze passport n'ebintu ebirala ekyo nakyo sikimanyi wabula neewuunya Gashumba nga ye alina passport ye Uganda ne muwala walina passport ye Uganda bo tebabibajjaako bo baakola batya ekyo tebasobola kubeera nga bagamba mikwano gyabwe kitegeeza nti Gashumba aba akolifayinga okubeera nti nno ali mu kabinja kali akawamba eggwanga lino ebyo ebyange era nga buli kimu bo bakirinako access kati bano abasigadde babakozesa bukozesa era nabo kennyini bakitegeera nti mu biseera by'akalulu bakakuba kabalibwa era nabo ne babalibwa nga bannayuganda bakubye akalulu so nga ate akalulu bwe kaggwa bwe bagenda katugeze endagamuntu y'emu gyatwala eri yakozesa okuregisteringa okubeera nti akuba akalulu ate bwagitwala oba katugeze ewalala nga bayagala passport ate bawamba mpambe bamugamba tuli muki tuli munnayuganda kyovulira nga Uganda awe wava okubeera nga abantu bakuba ebituli mu kalulu tewabangawo mu kalulu k'amazima na bwenkanya byonna byakuwudiisa kubanga nabo bennyini bakimanyi nti n'ababalonda be bawudiisa si bannayuganda